Gwe nkutegeeza ko producer bwita Baur eyakuba akayimba ko City ya Rose mwaka gwali gwa 2014 akayimba ko kagenda kumpewo ndoza nga 13 omwezi ogwokusatu 2014 akayimba ko kakwatibwa mu producer omba mwita Baur awono mukulu Eddie Kenzo yasobola okubatenga abantu ensi etandika okubatenga omanya internationally basobola okubateba mumanya olwakayimba ko ne video yasobola okubata yakwatibwa omukulu Frank Ja ne mukulu wa Muzabeta basobola okubatenga bagiri mu mugikwata mpola n'okugimaliriza nenga producer wa audio ye mukulu oyo gobayita Digi Baur oba Baur monnafu oyo abajukira gye bayita sabula gye bayita sound cover ebyo byonna asobodde okubatenga ayiseeyo sound studio zenga gikyusa amanya olw'embeera nti sound n'ebyuma bizze nga bikulakula awo nno okwongeramu ebyuma eby'enjawulo okubatenga ekintu akikuzizza paka akadde kano omukulu Digi Baur asobodde okubatenga studio agikyusiza olw'embeera nti enkulakulana esobodde okubatenga yeeyongera n'embeera y'ensinga bwesobodde okubatenga etambula akadde kano company bagiyita Sabula Company Limited nga kati studio eno gye bakoze ebadde eyitibwa Sabula yatuumiddwa gye bayita Moto Studio olw'embeera nti omukulu no Baur asobodde okubatenga njogeragana n'atubuulira nti enteekateeka ngo esobodde okubatenga etambula Sabula company nene nnyo naye kati eyina abaana beerabirira mu mbeera eyo Sabula kati ng'eyina Moto Studio eyinamu Baur Cares nga bayamba abaana bakateyamba mu mbeera eyo bamanaginga abayimbi era nga abayimbi ab'enjawulo babamanaginga kati company eyo yonna eyitibwa Sabula kati studio ebadde eyitibwa Sabula etumiddwa erinnya lye bayita Moto mu mbeera nga bwetambudde omukulu ono asobodde okubatenga ategeeza nti abayimbi bangi nnyo bayise mu mbeera ya covid abayimbi balemeddwa okubatenga oba oliawo bagamba tebagenda kuddamu kuyimba olw'embeera nti studio za bbeeyi akasente kadde tekalabika omukulu ono kwe kubatenga yeekubye omutima n'asobola okubatenga ategeeza nti bannaffe aba Moto Studio okuvaako mu kampuni ya Sabula nti bateeseewo enteekateeka ey'okuyamba abayimbi okutandika ng'enteekateeka eno yatandika nga 1 Novemba paka mu mwezi ogwokubiri omwaka 2022 ogenda okubatenga bikoma promotion nga bweri oluyimba lwa emitwalo 10 bw'oba oli muyimbi nga walowoozaako okuyimbirako ewa Baur kati kino ye chansi yo bw'oba togenze eyo paka gwakubiri goliba naye nga Baur ategeeza nti emitwalo 10 okukolera oluyimba gw'oba ng'oli muyimbi buli ssaawa gy'omalayo ya mitwalo 10 kati gweyinza okujja ng'oli steady omuyimbi n'omalayo eddakiika zonkaaga gye mitwalo 10 ng'ozze wategese ebintu byo kyapu n'osobola okubatenga okola voicing byonna awo no mastering ne babimaliriza ne babikuweereza mu mbeera nga bwetambula kati wonabanga obanga okuyimbako toli steady nnyo onamalamu essaawa 2 gye mitwalo 2 essaawa 3 mitwalo 3 okitegedde kati omukulu Baur wuno njogerako naye okubatenga tubuulire enteekateeka ne promotion gye bayita Moto Studio Records Moto Studio okuvaako mu Sabula promotion ey'okuyamba ku bayimbi obutava mu music okubalaga nti music akyamulimu mu mbeera nga wesobodde okuba ate nga ng'etambula omukulu Baur wuno nga tugamba ku nteekateeka eno gye baliko ali Masaka mikono gyange amanya n'eddoboozi producer Baur bikampala makindidwa fu mpagala nyirambi okay mukulu Baur twawulidde ensonga nti studio wagikyusiza erinnya ensonga yabadde etya studio Sabula tuyagedde okwawula company ku studio kati studio company for Sabula Company Limited kati yagedde studio efuna erinnya lyange ezimu linnya ya company kati kati gyebayita Moto Sabula erina ebintu bingi erimu Baur Cares erimu management ekola ebirala bingi nnyo nga Sabula yesigadde nga independent Moto erina esigala ngeri wansi waki Sabula okay ndowooza owulidde bw'oba ng'oli muyimbi nkutegeezezzaako Baur yasobola okubatenga Eddie Kenzo okufuna international attention eyo gye muwulira akadde kano 2014 oluyimba bayita City ya Rose walukolerawo makindi gwe omuyimbi w'ogenda oddukolera oluyimba lwasobola okubatenga lukola ebyafaayo 2014 bannaffe aba Channel O Music Awards abasobola okubate baluteekayo bannaffe aba Australia award baluteekamu lwajjawo ne lukuba Song of the Year 2014 Eddie Kenzo awono international n'asobola okubatenga akitandika bw'oba ng'oli muyimbi naawe kisoboka mu mbeera nga bwezza omukulu uno atunnyonnyola ku nteekateeka ya promotion agambye nti emitwalo 10 buli ssaawa omuyimbi woba obadde tokimanyi nti abayimbi studio ez'enjawulo bakwata ssaawa n'omanya nti ssaawa nyinayo ensasudde essaawa zange 3 ne mugamba tugenda kukola engoma paka yembeera bwetambula kyova owulira nti abayimbi abamu basula mu studio
awo nno yagamba nti njagala ssaawa 9 paka ssaawa 11 ez'okumakya ziba ssente za njawulo. Bw'oba omuyimbi obadde tokimanyi omukulu Bawo wunagamba otyo kati kiba bwekiti bakikoze bwekiti kanga abasinga ffe tukikola eno mu yaso za live kasiro twagikoze nga muntu osasula emitwalo 10 essaawa emu bangi abayimbi basobola okuyimbira mu ssaawa emu nako kati kiba gyali nagamba nti nasasula essaawa 2 buli ssaawa yamitwalo 10 ssaawa emu mitwalo 10 kiva gyoli nagugamba extendinge ntwala essaawa zange nga 3 4 n'okulimba promotion ene egenda kukoma disable egenda kuma February. Okay, ndowooza owulidde bw'obanga oli muyimbi yenteekateeka eyo okuvako mu Moto Studio, bagiyita Moto Studio, kampuni bagiyita Sabula Limited. Era omukulu Cobbs akwanaganya ensonga zonna okuba ate nga managinga byonna ebisobodde okuba ate nga bitambula, asobodde okuba ate nga atutegeezaako naye mu nteekateeka yonna abannaffe abasabula studio nga bwegenda okuba ate ng'etambuza ensonga studio nga bweyimiridde kati. Twakozemu enkyukakyuka kubanga studio nga gyetulagirire anda so netugifuula Moto Studio nga Sabula ekyaliwo nga emanaginga abayimbi kozi n'ebintu bingi byegenda okuba ng'ekola ne mulina omuyimbi na kitendi kati kakati twala egenda nemugyamu abayimbi baffe fenafena nga titetumize so tuteekawoko ka offer nga kalwaninga katandise muguno omwezi ne December paka February nga offer eyo eri bweti. Owulira sokka owulire gw'obanga oli muyimbi atagitegedde offer etambula etya nga bwegenda okuba ate ng'etambula agamba bw'ati Cobbs ng'oluyimba lwa mitwalo buli awa gyomala mu studio osasula emitwalo 10 awa mu studio kati goli waddemba okukolera oluyimba lw'omu awa emu bw'oyingira awa ey'okubiri bw'oyingira awa ey'okusatu kitegeeza gye emitwalo asatu yes buli awa nti oluyimba lwa mitwalo buli awa kati bwekiri gyeri okuva eti ng'oluyimba lw'olumazi n'okola sipidi n'ovolisinga mu ssaawa emu n'obanga oluyimba lw'olumazi ne buli ssaawa gyomala mu studio ya mitwalo 10. ndowooza owulidde obanga oli muyimbi era oneekwasa ki ogamba sikoleko wa Bawa omukisa gwogwo guze ategeezezza enteekateeka oba oyagala okumanya ebisinga wulira ekyo kyennyini era ekikadde aba nemumanyi wotera okujja ewafu egikyukira yeta enamba y'essimu ziri bbiri kwoyita esooka eri 0701 380653 endala mpozi n'eyange osobola okukuba ku 075 11 3562 oba mu kifo kituufu akukubira yenna nga sikweza ennamba abamu. aya basi ndowooza owulidde enteekateeka ey'omukulu gwe bayita Bawa gwe nkutegeeza yasobodde okuba ate ng'afuula abaana ba Masaka Kids Africana be bamu ku basinga akadde kano YouTube nakutegeeza mu Uganda be basinga following bava mu kibuga Masaka. Bawa yasinga okuba ate nga bakola production owaabwe ne basobola okuba ate nga bazimba studio yaabwe. Omukulu Bawa enteekateeka yonna agirimu mu mbeera yonna nga wesobodde okuba ate ng'etambula kyasa asobodde okuba ate ng'erabiseko kati wobanga oli muyimbi embeera ya covid togamba nti ate covid bakutegeezezza essaawa z'omalayo izo ogamba nti ssaawa mmeka olina okujja nga oli steady okitegedde si kumalayo studio mbw ate essaawa 5 bw'obanga oli muyimbi kati ze nteekateeka ezo okuvako mu Sabula embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nakutegeeza ebyomulembe byonna ojja kuba ate ng'obimanya embeera nga bwesobodde okuba ate